Poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala beezobye ne bannakibiina kya National Unity Platform abadde bakedde okuteeka omukolo gwabwe ku kisaawe e Lumbugu. Ono obadde wakusooka w'ekitambiro kya mmisa kyokka bino byonna poliisi ng'ekulembeddwamu amyuka omuduumizi waayo Rakai Baruku Geoffrey ebiganye era ne basalako ekifo kyonna wabadde wateekeddwa omukolo guno n'eragira ne bibadde biteereddwawo okuggibwawo n'okulagira abantu okwamuka ekifo kino. Wabaddewo okusikangana ebitogi olw'abawagizi b'ekibiina nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi waakyo Wayiso Omufumbiro ne Ssaabakunzi Abibu Bwembo okwagala okuwangana Malaka n'abakuumaddembe. I talked to them and tell them to go back. You have not given me that chance. My friend, I'm also a leader. I have no business here in Rakai. I have business in the whole country. So when I come here, I have come for business. Abamu ku bannakibiina bemulugunyiza eri poliisi olw'okulinnya eggere mu lukuŋŋaana lwabwe. Kubanga akulira ebyokwerinda mu disitulikiti eya Rakai oba disitulikiti yonna abeera RDC. RDC omutwalidde ebbaluwa akuwadde agambe go forward mugende mu maaso. Then oluvannyuma lwa byonna ate otuuka ku station ng'olyagamba eddoboozi lya RDC terikola makulu kubanga RDC is a civilian. Twewuunyizza nga father asembedde okutuuka ng'abasirikale bayiika nga bwe mubalabye mu bungi bwabwe bwe batugamba nti tetukkizibwa kufuna wadde ekitambiro kya mmisa. Twogeraganyiza ne security. Tugenda kuwandiika wiiki emu tukomewo wano ng'abakulembeze. Omwogezi wa poliisi mu Bendu ly'e Masaka Fande Twakasirye agambye nti abantu tebafunye lukusa lubakkiriza kutegeka lukuŋŋaana luno ng'era abadde tebasobola kubaganya okugenda mu maaso. So tubawa amagezi nti baddeyo beeteeketeeke bawandiikire omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bw'atyo nga bamubuulira ensonga lwaki baagala olukiiko olwo okubeerawo na nsonga ki saako n'abantu bameka abagenda okubeera mu lukiiko ng'olwo tulabike nga tubawa security emala. Ne poliisi eyiganga emisi za NUP okugulawo woofiisi zaabwe mu kabuga k'e Nasuuti. Babadde bakyebuga poliisi ne basalako ne balagira obutabaako kye bakola kuba byabadde bakola nti badde bimenya mateeka. Bano nga bakulembeddwamu Ramadhan Ntambi beemulugunyiza olw'okubalemesa olukuŋŋaana lwabwe. Kiza Bone ne Ivan Wakibi bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.